lunaku lwa Sunday program Kanayokya Ani Bukedde TV1 kwetuli Namulema Judith ikawe sigembanya gange. Amalala tugogerako nnyo ng'ekintu ekimu ekisudde abantu. Mwana mwala yewe yatukubira Ekisumuluzo. Nalowooza nti naye kennyini yeesumuludde. Fine, yali yeesumuludde naye ate yamala ne yeesibirayo. Omwana yafuna amalala, omwana nga takyasalikako musale. Ne tugamba Diana abadde atya munnange mukuleetedde. Gwe ndi naye olwaleero luno atunnyonnyola n'ensonga ezimu. Lwaki afuuse ennambeebo mu kutabula abaana b'abantu? Okay, kati kyandikirewa ku malala okutabula abaana b'abantu. Kuba byonna bituufu. Ugamba otya Diana? Jendi, ugamba otya. Tutandikire ku malala. Webale kunchaza. Kanayokya Ani. Thank you so much. Bulijjo gy'otya okufaako obufu. Era bulijjo saagala kujja. Lwaki ogitya? Saagala kujja kuba kubeerako ebibuuzo. Sometimes kubeerako ebibuuzo nze byendala ebitankolera. Ebitakolera bya kubanga obulamu bwo obututte nnyo No, nga ayagala kukukwata ku nsonga nga okay, nze ndaba abantu bakabira kuno bakola ki okitegeera singa babikola naye ekintu kyotakola lwaki oba okaaba. No, sometimes waliwo abantu abatamanyi kwogera nga omwogera womubuuza ekintu kyatamanyi kyatalinako idea kati nze nga nze nabimanyiira okitegeera kubeera nayo tubyogera bituufu yadde saagala bitali appropriate. Nobo nsalako ekigambo ne kasita otansalako kiri obscene. Naye Diana omuntu okuva ne tugamba nti wayagala afande Kasami tuba tukusazeeko ekintu. Bw'oba kisinziiro kyogedde otya oyinza okyogera ng'olina obukakafu ng'osobola obbujjayo sikugaana kujjayo obukakafu bwo nange ndi waddembe okukyegaana okitegedde ng'oba olina obukakafu obujjayo n'obuteekaawo nze nange ng'omuntu bwina nga tolina bukakafu ndi waddembe okwegaana bujjeeyo buteekewo bujjeeyo buliwa Fusion band yakoma kuki? Ndudde okuwuliza ebya Fusion band for real. Naye kyemmanyi gyeri. Naye nga nze personally. Wali okanovaayo kuba nali neebuuza omuwala omuto omulungi ekikubeeza mu ntalo z'abakazi nga mulwanira omusajja omu bw'ati ng'osobola okuvaayo n'ofuna owuwe kyeki Diana. Twamulwanira. Nga te omusajja yabawamba mbu yabawanga n'ebisanja nga Irene Nambiru ajja n'abulayo emyezi 3 n'ogamba Diana tondabanga nze omuwala ow'eriiso kanzije nawe n'okubawo omupiira gwo n'ovugayo omwezi. Greg Maureen Kabasita naye n'ayingirawo navugayo omwaka navugayo tewali yavuganga mwaka. Okay, nago mawulire anti mwavirako ne bandi eyo kubanga tekyawulikika kituufu tekyawulikika mbuuza gwe yali no okubanga tekyawulikika kakati like tekyawulikika yali ewulikika luli kati tekyawulikika kipya lwaki simanyi ng'egye batambuza mu bintu byabwe naye nze nalina ensonga zange ezanzijayo nenvaayo wanting to fly and try a solo career ng'omuyimbi nalina bingi byenjagala exploitinga. Afande Kasami si yakujjayo nga n'entalo ze walina ne bannosi ze zaakujjayo kyekyakuggyayo ekituufu. Tobeera mu nnyumba ya taata wo ate paka. Taata yali ayagala omwana we. Ate atya? Taata ayagala omwana we like kisinzira mu nsonga ezimu ne bazikwasaganya. Ate zitya? Ensonga za cake. Ate zitya? Yeah, you can share cake with your father by the way. Osobola okunywa musobola ozikwasaganya ezo ensonga. Naye nzo mbuuza ekyanzijayo nawulira nga ntuuse nga mputuuse okubeera independent. Nenga kangende trying another life. Nowulira nga buli kimu okifunye kiwali weetaaga. No, just trying another life. Okay, eyo katuveeyo kasita wavaayo bewalekayo wabalekayo kasita moving on buli kimu kitambula bulungi sikyo olabika bulungi ogezezaako okubuzaabuza emyaka n'osala n'enviiri naye n'omutuufu alina emyaka emeka gimala. I'm old enough. Naye bannange gimala nali ne Christ wano omanyi nabulime nemubuuza ku ky'emyaka yaŋŋamba Judy ndi mukulu ekimala. Flavia Mawaji ye yatugamba ne bw'onkuba emiggo soogera myaka kati nawe ogenda kuba ngoyina emeka
nze nakukyasiza anti sinzi ko wakyasiza Diana. But you know what, it is not appropriate okubuuza omukazi emyaka ne babeera mukazi munno. Kati wankubuuziza goyine meka. Anti nze nakukyaziza nga Rory nchaza oba anywhere anyo kubuuza. I'm old enough. Jimala. I'm above 18. Oli mufumbo. Siri mufumbo naye ate ndi mu relationship n'omuntu. Nani? N'omuntu. Gotayogera. Brand. Oyagala abamunzibeko. Tebasobola nga yakujja wala. Yanzijawa. Amala okutaasa abasajja abaali bagenda okugabana ng'emmere. Oh my God. Ne New York abaali bakututte okuba ekyeyo. Era. Naye lwaki mutomera nnyo Diana? Obuzibu buva ku ki? Kugenda wantu nga tomanyiiyo kuba abasajja babiri bavaayo ne bateeka concert ne bamaane baagala okweddiza mu hotel mu wali osuze. Brandon bujja yava mu nzira kisa n'atuyamba. Omanyi ensobi zibaawo ate okutomera kubeerawo naye bw'oba ng'oli mu situation empya nali mu kintu like nali mupya mu kimu mu eyo situation kati bw'oba ng'oli mu situation empya olina okubeera keen ensonga lwaki obulabe bwonna bwali bwagala okuntuusibwako tebwantuusibwako Katonda yanyamba ne mbeera keen mu buli kintu kyonna ekipya ky'oba experience empya gy'obeeramu just have to be keen otherwise otaba keen ng'otomera n'enkoona n'enywa ya naye nze kyanyamba nga ndi keen. Omaze okutuuka wayimba Tayimba. Ogenda okulaba abantu abakututte ku business ate nga baze mu nsonga ndala. Olwo kusalako omu ye yasooka mu hotel mu room wali n'omulala najja. No, that story banange nga yadda. Yes, nati banyonyola abantu kubanga abawagizi beera be bakibuuzizza ddala. Kituufu Diana yakwatibwa nga bwe tubiwulira. Brandon ye yavaayo n'amutaasa. Tebankwata naye nga baali balina akakodyo ke bantega falling into their trap. Okitegeera. Fortunately nenkubira omuntu najja n'antaasa before it was late. Tebasobola kukwata mwezi ensi. It was London. Tebasobola kukwata mwezi ensi. Security ebeera kati that is it. Kwegamba kufera kuva eno Kampala. Yeah. Kuva Uganda. Pake. Abayina ebyabwe bye baagala. Abayina ebyabwe. Lwaki tewabibawa? Why would I? Wane Kampala ng'obigaba teweesiseemu. Wali bigabiddeko bigabirani. Mama, ate mwagala bogera ku basajja bammwe. Bwe twogedde ku Kasami omutuufu omwega era njogera omulala. By the way, nze ne afande Kasami gwoyogerako simumanyi. Truth. Dena tunawali ng'ogamba kamera. Simumanyi. Afande Kasami. Tomulabanga nako. Tomanyira bwafaanana. Manyi Captain Kasami. Captain John Kasami. Fusion band yojimanyi. Fusion band jimanyi. Afande Kasami simumanyi. You see? Simumanyi. Dada. Bw'atuuka London. Omusajja amala okujja n'akutaasa Brandon. Kakati ye n'agamba nti Wamma jangu wadde bali badde baagala kukozesa by'amaanyi nze nsobola ebyeddembe n'akusembeza n'akuzza wano mwatandikira awo the guy was not called Brandon. Nsobola njagala nkume erinnya lye for his privacy. It's called what? Ngambye njagala nkume erinnya lye for his privacy naye bwe yannyamba ne nkola ki ne nkomawo we are still friends even up to now naye nga si togamba mune musembeza because yakusembeza. No, he's actually he's a married man. Yeah, he's just a friend that helped me out. Mbochoga tasa kwagala musajja mufumbo. Tomwagala nga. Nga yavude ne eva muna akugulira ne motoka joyina. Mubenjagala so akwagala te mufumbo. Kati motoka yejizeeyo. Atani. Je yakugulidde. Eriwa yonna. Joyina kati. Eriwa. Eriwa. Ataje tuba tujja yali motoka ki abantu. Motoka ki watukubyeko akanamba ke motoka abalabe bangi sigenda jogera. Lengo ino olugambo. Akanamba wakalabiddewo. Batubera yene ebintu nga tubibajidda yana. Tubira kati ndowooza gyogenda muno slaying abatugamba tava ku swimming pool. Obeera okunuyambala swimming costume nodali n'olaga omubiri. Njagala nnyo amazzi. Awummula ekkondi ndowooza bannange. Ne batunula kulinga kwe
no njagala nnyo amazzi ya era sigavaako era togavaako oba togavaako kyekyakujja entebe kuba already vision band yali ku mazzi kwennyanja naye ŋŋendayo nnyo and it is because of the water. Irene mbira omuwulizaako? No, simuwuliza. Lwaki? mulaba ku TV. Just she was a bandmate. Yeah. Ate Maureen Kawasta. Naye simuwuliza actually. Simanyi. Ne waliyo omukazi ayagala mujjawe? Mujjawe simuyeekera. Kati waba simuyeekera lwaki ongamba simuwuliza? Ate mujja wange. Simujja wange. Kati ate lwaki ogamba nti mujjawe simuyeekera? Because mujjawe simuyeekera. Nanti waba simuyeekera lwaki oba tomuwuliza? Ate mujja wange. Singa osanga yali mujjange nali muwuliza ne mukubirako ne mubuuza oli otya. Dayana bwe ly'olinako obukubira otya. Kati omuliraano mikwano gyange ngenda kuba nga nkomawo naye nkyali naye program Kanayokya Ani.